ali za NUP ezaba members ba parliament zifulumye olunaku olwaleero kyetubadde tulinda kibuyaga asudde era mu kaseera kano weebuuza mubaka wo gw'obadde oyagala okubeera nti akukiikira bamuwadde kadi oba tebamuwadde akaseera ka kazigizigi era bwe twogera mu kaseera kano ngenda kubeera nga nkuyisizaamu kitambudde kitya ani gwe badde kadi ani ali mu maziga essanyu littaani waliwo ensonga ya Shaimaledi wamu ne Zahara Yolika ensonga neeyo balina engeri gye bagikwasizzaamu ekintu ekikulu bangi bagudde ate bano ne bayitawo kwegamba ekintu kibadde talatibu Mozare Megaton ge manya program olutambula Megaton Media tukusomera ababaka be bawadde kadi eya NUP abagudde mu bintu tutandikidde wano tutandikidde Kyankwanzi we Kyankwanzi nno mu county gye bayita Ntwetwe bawadde Mande Edward agudde mu bintu wamu ne wali ate Ebutembe county bawadde Yerumba Alex bagudde mu bintu awo ate umani representative waliwo Comfortable Evelyn ate wano ekibuga women representative bawadde Kaya Christine Nakimweru agudde mu bintu ate ekibuga East County ne bawa Musoke Michael Travers ate wali ekibuga West County ne bawa Grace Kakoza Nakyanzi agudde mu bintu ate otugendako Emitiana women representative bawadde Mukisa Proscovia agudde mu bintu awo ate wali ebusunju tukyali Mitiana awo Busunju County bawadde Lukyamuzi David Kalwanga ssuubi lya Busujju afunye agudde mu bintu ate Emitiana County North bawadde Tomusange Isaac bawadde kadi eyo ate wali Emitiana County South ne bawa Kintu Freddy Grace Emitiana Municipality bawadde Honorable Zake Francis Butebi yagudde mu bintu awo baka wafunye tugenze Kasanda woman representative bawadde Flavia Kalule Nabagabe gwe bawadde ate wali Ebukuya County bawadde Mutebi Robert Kasanda County North bawadde Patrick Nsamba Oshabe oyo kibadde kisuubirwa Kasanda County South bawadde Kabuye Frank ate waliwo tugenda Ebutambala woman representative abawadde Aisha Kabanda kadi agifunye ate wali Egomba woman representative bawadde Sentamu Betty ate wali Egomba East County bawadde Saz Godfrey Gomba West County bawadde Lukwago Gonzaga waliwo tugenda MPG woman MP representative abawadde re-evaluate kuliko re-evaluate awo simanyi kyekitegeeza ate wano Mawokota County North bawadde Kiyaga Hillary Innocent ate wali oyosiwudamani kakati wano Mawokota County South bawadde Sejemba Martin awo tugendako Ebuvuma woman representative abawadde Mugabi Susan ate wali Ebuvuma Highlands County bawadde Katamba Philly tukyagenda maaso bakawo bamuwadde oba tebamuwadde tuli Kalungu woman representative bawadde Shakira Namiro Zinga Kalungu West ne bawa Seungu Joseph Gonzaga oyo abaddeyo ate wali Kalungu East bawadde Chiluluta Yusuf Junior Nkeretanyi kadi agifunye ate otugenda Kela Kayumani representative Nalubega Grace Coach County bawadde Kigundu Eliab Sango Buyamba constituency bawadde Twine Abel otugendako Kalangala woman representative bawadde Nakimuli Helen ate Bujumba County bawadde Semakula Rajab Kyamuswa County bawadde Daudi Nkambo Senungi oyo yefunidde kadi yagifunye bwetugendako Masaka woman representative abawadde Namutawe Joan kadi agifunye ate wetugendako Bukoto County Central bawadde Kivumbi Jamiru Bukoto County East bawadde Kanyike Ronald Evans wetugendako wano Masaka woman representative bawadde Nalubowa Masaka City woman representative bawadde Nalubowa Rose Kimanya Kabonera bawadde Kuteesa Patrick agenda siga okulula abantu awo
ate wali mu Nnyendo Mukungwe bawadde Lubowa Sebina Javiira kaadi agifunye. Batugalako Bukomansimbi Woman Representative bawadde Nannyondo Veronica Namaganda, ate wali Bukomansimbi North County bawadde Nsereko Christopher Kayongo Eganga. Bukomansimbi South County bawadde Kayemba Godfrey Solo, Kayemba abaddeyo kaadi ajeddiza abadde kati incumbent. Ate wali wetugendako Eryantonde Woman Representative bawadde Nalubega Halima Zalwango. Lyantonde still Kabula County tuyinayo Mugenyi Semanda ye kaadi agifunye. Wetugendako Mubende Woman Representative bawadde Nanyanzi Hope Felista kaadi agifunye. Mubende Municipality bawadde Naabawanuka Sumaya. Buwekula County bawadde Ndagizimana Josephine, ate Buwekula South County bawadde Nempiira Edward. Kasambya County bawadde Kyagera Peter. Awo no tujja tutambula tugenze mu district y'e Luweero. Woman Representative e Luweero bawadde Brenda Nabukenya. Katikamu County North bawadde Sekabira Dennis abaddeyo. Katikamu County South bawadde Kirumira Hassan n'omulala wali bamunaanika bawadde Sekitoleko Robert. Ate Nakaseke Woman MP Representative bawadde Nakawooya Esther. Nakaseke Central County Alan Mayanja abaddeyo. Nakaseke North County Kayanja Godfrey. Ate Nakaseke South County bawadde Lutamaguzi Semakula kaadi agyefunidde. Tugeze Nakasongola Woman MP Representative abawadde Mahoro Sharon Emily. Budyebo County bawadde Kiza Edwin. Nakasongola County Kyeyune Ivan Kyeyune finally omukulu ono yakola zungulu yefunidde kaadi Nakasongola abadde amaze ebbanga nga musajja watwarwana naye finally Kyeyune Ivan yakolanga ku Radio Simba ng'akola ebyemizannyo afunye bannamawulire bafunyeemu. Tugaze Sembabule Woman Representative tuyina Nina Kankunda. Sembabule Mawogola County South Namugga Goreti. Mukazi oyo abadde ayogera nnyo kaadi agifunye. Mawogola West County Mawanda Muhammad. Mawogola North Semata Idi. Lwemiyaga County Tumusiime Isaac naye afunye. Tugenze e Lwengo Woman Representative agifunye bamuyita Namuyanja Christine. Bukoto County West and Kamusimi Smith. Bukoto County Midwest Nabalamba Asmat. Bukoto County South Akim Kiza Saura afunye kaadi ekyotera Woman Representative. Nantongo Fortunate Rose. Kakuuto tuyina Geoffrey Rutaya agudde mu bintu kaadi agifunye. Mwalowa nti yamusabidde finally kaadi agifunye bambi. Kyotera County tuyina Olukwago Josephine Mpalanyi. Atugenze Ekayunga wano tuyina Woman Representative Nakwedde Harriet agifunye. Nakwedde oli bamubba akalulu kununa anaakola atya. Bale County Tebandeke Charles musajja wattu abadde yina ebintu byekola ku TikTok but finally kaadi agifunye. Ntenjeru County North Sally Frederick Kafeelo. Ntenjeru South County South Nsanja Patrick kaadi agifunye. Woman Representative tugenze Buyukwe Nabatanzi Farida agifunye. Lugazi Municipality tuyinawo Serubula Stephen. Buyukwe County South Kanabi Jimmy Mumanyi. Njeru Municipality Musanje Moses Mulukanga yafunye. Tugazako Emukono no Representative Women Representative re-evaluate awo kebataddewo awo. Mukono County North Kiwanuka Abdallah. Mukono County South Maseluka Robert. Nakifuma County Kiwanuka Sulaiman. Mukono Municipality awo no tufuna Honorable Betty Namboze Bakireke. Tugenze wano Kampala Woman Representative Shami Malende kaadi agifunye. Kawempe North Nalukola Elias Luyimbazi kaadi agifunye. Kawempe South Frederick Nyanzi Sentam Nakawa East Division Alex Walson Mfumbiro
Nakawa West Division, Joel B. Sabirye, Lubaga North Division, Kawalya Abubeka, Lubaga South Division, Nasolo Engineer afunye card. Nasolo Engineer finally afunye card. Ate wano tuyina Makindye West, tuyina Zahala Mala Luyulika abadde alwanagana wano e Kampala naye finally bamutadde Makindye gyagenda okubeera nti alwanira, balina bye basudde awo si wabadde bano abalwana bano bataafu B bagambye Bebe Cool yakubye akasimu agamba taafu B oyo ajooga abantu mumuwa kaadi gakaba gakumba. Makindye East Division, Kasiriŋŋanda Ali Mulyannya kintu akikuttemu. Kampala Central Division, Adeviles Lubongoya. Finally Wakiso wano Woman Representative Betty Ethel Naluyima, Entebbe Municipality, Nabata Namuli Joyce, Busiro County South, Matovu Charles, Busiro County East, Mathias Walukagga. Abakulu babakubye akalulu, Seggona tafunye kaadi wamu ne omwana ono omukyala Joyce naye tafunye kaadi, baagala babasuulidde ddala wala. Genda mu DF. Ebigambo bitya bwe bitambula olunaku luno olwaleero. Noonya kigatto wange wano nga bulijjo nze noonya amawulire gye mutali nemba nga baleeterawo we muli. Halo. Haji, salamu alaikum. Muluwa nga toyogera bulungi, oli ku kitebe? Ogenza oyitaayitamu? Totuuseeko mu Katanga? Omukulu Munyagwa gabadde maziga meereere. Ngamba abantu bano ki ekibafuula bizi obutagenda kubeera nti nga yabagamba mukole kimu mu nnonde muteeke ssente mu nsawo bwe munazifuna temubimbuuza nze ngenda kubawa ssente mu nsawo ye agenda bawa ssente gwe olonda kimu nandala mafaabi. Okay, kati awo tugendawo naye katusooke ku nsonga ya Palaso. Era nange wali nkutaddewo kubuuza gye mbadde ntambulamu. Awo ogenda kumpaawo akatonotono naye ensonga za Palaso zaleese wunnunnu. Ezatukubye wunnunnu. Kamiiri ali eri Palaso era twali tumanyi NRM yakedde ku makya ataddemu essuuti emmyufu, essaati enjeru, agenze ku kitebe era abadde atambula ne Bobi Wine. Ekintu kino okyogerako ki? Kibadde kitya? Palaso kyakoze ekisooka kiri mu ddembe ly'eng'omuntu. Obulimu bwa ddembe bwanze mpagira Nuupu, nze mpagira Lusaniya, nze mpagira NRM. Buli omu wa ddembe okwagira kyayagala. Ekisooka ddembe ekyo okugenda kyeyagala. Ekibuuzo kirira ku motive, ebigendererwa n'ebiruubirirwa biri ki? Naye nga mu ntandikwa oba n'eddembe okuwagira Nuupu emirundi 10 era omuntu akuvumirira ng'owagidde ekibiina kyo oli wa NRM oli n'akuteekako akayumba n'akuteeka kababi aba tamanyi kyayagala. Aba ayagala yalina kyayagala atayagala kati alinga agamba nti ye wayagala kyayagala naye omuvunaana kuba kunyigiriza, kuba kweyitiriza. Omuntu tolina kyomuwadde ate omuvunaana. Naye kati Pius Mayanja Palaso abala ki? Masannyalaze abadde agalina gayagala. Oluvannyuma lw'okulaba nga abantu abalina amasannyalaze mu ndongo abasinga nga bali katuuti ka NRM
oluvannyuma lw'okulaba nga abasajja bonna abali ku katuuti abasinga tebamulabawo like tebakkiriza ndongoye tebamulabamu buvalyu n'anoonya wa gye bamuwa valyu gye bamuwa valyu bagamba ki ensonga esooka bebekulu yakulira wali protocol yewa protocol alaka amugambo ojja kuyimbira mu balala mu ba others alaka ayagala kugira mu convoy nadda wali Palaso bamugamba ogenda kugira awerekeddwako ogenda kugira mu bawerekedde kamiliyoni bw'abaana agenda okulinya stage gwogisookako ne wizon then kamiliyoni ajje alaka agamba abo nze mbasinga bakaten raiser abo mbasinga owulira naye bwe tumala confusion lwaki ngamba nti masanyalaze nkyemabekako wali Palaso yali atutteko ku matooke wa Bobi Wine ebiseera biri ebyamasanyalaze bwe gaali amakambwe ennyo nga bw'otagenda Bobi Wine ensi tekulabawo n'agendayo ne bayitawo ebbanga mu konsati ye kati konsati baawukana batya Palaso akuba ali emisikini empi by then nga Fangoni tennajja waliwo erinnya ly'emisikini Nuupu esooka esayidinga ne ali emisikini Palaso atwalibwa mu mayanja family twabala badda bitajjamu olutalo olujjukira konsati ya Freedom City Nuupu yasayidinga nani Alien Skin indirectly bamupostingayo ko bakolayo ki n'omukulu atandika naye temuvumanga Bobi Wine alina akantu ke yagamba naye tovumanga Bobi Wine naye tovumanga Bobi Wine kakati bitambula ebyo Palaso n'asigala mu kye bayita the middle of nowhere mu masaŋŋanziro awo nzire mumabega nzire maaso tudda ku left ku right tamanyi kiddako twambuka tuti ali awo atagadde wayise omwaka ategese konsati endala naye esaze onna fast forward Palaso atambudde ensonga yayimba musajja muyimbi covid awo yatutambuza bendongera nemulowozesa nti yajja okusinga paka endongolo ya covid eyaggwa abayimbi ne babata abalala nabo ne batandika osensula kati ali mu kifo kye ekituufu kati byonna nga bigenda mu maaso nti guno gulinga mupiira nti sizoni etuuse akatale bakaguddewo ogenda sambira Arsenal ogenda mu Man U ogenda mu ttiimu Madrid erina ebikopo naye nga ogenda kuva Katebe obeera wakati awo bangende mu Crystal Palace ngenda kutandika kubeera bwogera mu Crystal Palace bwekuba goola abiri oyogerwako oba okoze olaba ali mu ttiimu ntono naye so jagenda mu Real Madrid ey'amaanyi ng'ova ku Katebe okuba eggoolo 3 ayinza obutakuta kuja ggwanga kati Palaso awo abalira n'agamba kati gakwesigadde okuba nalabika omukunja atasera Nuupu ebadde erina abayimbi ba Nuupu omukunja atasera mulwadde naye yagenze ejjinja mulabye mu katebe gundi ani King Saha mulwadde omukulu oba yabaze kino babadde bakyayogera awo kati akataliwo ndiza Bafana yagenze ku ntebe y'emyalo naye nga Bafana aji tusooka tugendeko wa Bafana ono abayimbi bano ng'otuwadde gundi ekifaananyi ekinene ekigazi
abayimbi bano bali mu balina buzibu ki gundi Bafana osigwe mulundi ogusoose ajja n'alyamu enaaliemu n'agula ovulo ya Nuupu n'ayogera n'ayimba akayimba akawana Kyagulanyi n'asala n'agenda. Ekigambo ky'amasannyalaze kisumbuwa abantu. Kitya? Nziza Bafana wa NRM okuva ku ntandikwa. Kati eno waki yali akimayo ki? Eno ewaffe. Waliwo time lwe yatuukanga amasannyalaze bw'oba tuweekutte ku Bobi Wine. Abantu nga balowooza mbu abantu tebajja kulaba. Naye gino emyaka ebiri kijjudde nti nayeekwata ku Bobi Wine bw'oba tolina nnyimba abantu tebakulaba. Enkola ya Begayi. Kati n'olaba ne bali emusikini nti babaddewo n'ensi bafaafaagala babadde ekkulu bagamba bakijja kife tetwagala Nuupu. Yanga kigenza okwetooloola gy'enyetaana okuggwako nga tuli ku draw. Alina ennyimba afuna atalina nnyimba tafuna. Ow'enyali afuna n'owa Nuupu n'afuna. Kusaasira ajjuza. Ow'enyali mu bimusala n'owa Nuupu ne bimukola ki? Musical yakweyimirira. Naye ate mu Nuupu teri ssente. Waliwo bya igwe awamaanyi bonga. Kaakati omwaka gugenda okuggwako nga abaana balina okusoma n'okulya. Renti. Kati ogatta n'oyawula. Kati Bafana yagasse n'ayawula. Ani kali Bafana talina ndongo ekisooka. Talina nnyo demand. Tuli ayigwa wamaanyi tuliyambala engule. Eno yali azze kukima amasannyalaze ne gagaana. Amasannyalaze bwe yagatwako gagenda na musubbaawa. N'agalekayo. Ate nga mu kitundu mwe yali baleetamu miti tebannabaleetera waya. Tebannakonekitinga. Kati n'asigalira mu nzikiza. Abantu bamugamba Bafana Bobi Wine si yakutuma mu kuyimba weeyimbire ennyimba zo. Yimba bintu byo. Kuba ndongoyo ekitali ekyo. Era wamulaba Zaala abalamba ba Bebe Cool ng'amanyi gw'anaabawalamba kijja kumaliriza abantu bamwagadde. Era abantu babiwulira ne bamugamba okuye Bebe Cool abawaga ne babaga kigambeko notatya Bebe Cool. Abebe Cool ne bavayo ne bamukuba bubi nnyo. Aguze ovulo nga 8 akoze live ku live. Agenda okumaliriza nga zero ku Square 1. Era ng'abantu demand ekyali wansi. Tunulira kwingisa. Nga tetulagenda kwingisa. Abayimbi bonna abaddukira abamu NRM. Kati for example nga baliko mu Nuupu. Obalaba bagira babakwata video nga beebwala bwati wateekako bimasiki nga 8 ateddeko ebigalubindi n'entambula agikyusa n'atambula ng'omulema. Kiki? Anti olumu omuntu akalawo nga tamanyi kyayagala. Olwabi anti ebigambo by'ekyoyogera bagamba kamwa kabi. Kasasiro gange. Bulijjo ogamba nga Bebe Cool balya ssente z'abantu, ssente zasimanya biki katuze. Tukufunye. Atujjewo omuntu abakugamba naawe ozze kulya ssente z'abantu. Ozze kulya ssente z'akugamba oba wakati wayogera ebigambo ebisajja. Wakonjera abantu ebigambo kati ate ogamba naawe ozze. Waswansuka. Ebigambo omugwa kwagala amasannyalaze nno nga gwayogeza abantu ebigambo ebitukunya ebitali bituufu. Bafana agenda mazaga naye bannange nze ndifa obwavu. Bali emusikini nga weebali nga tebafa. Ate tubalinamu ku ssente ffe tetulina. Kangende enjoole kyenjoddeyo. Ale ne mu Nuupu bwe ngendayo ntuula mabega. Olinaza kangende gye bagenda omusanyukira ate bampene ku ssente. Kati ye Palazzo asalawo agamba kangende mu Nuupu. Officially neerangirire. Naye ng'abalizza mu kaseera wano nti manifesto launch lwe luno kangende ate nsooke nkoleyo ku mawulire nti nayingidde ki? Onayingidde Nuupu. Naye Nuupu gy'ayingira si mupya nnyo mu Nuupu ky'ogamba tabadde nnyo wa NRM kityawo. Era si abadde awo nti NRM mutambulizaako kampeyini yazo. Tujja kuba ne Palazzo ate baguba biti babadde bamuli maaso nnyo. Eno abadde talina nnamba.
katebe yanti gandi ava ku katebe ate olumu n'akajakuba akuba baaka akuba mu defense ate nga defense tebatera gikyusa smalling bajjo ye Johnny eyo nkugambye ebisajja ebisimanya bimagarezi ne Saliba kino ekiseera kya Liverpool kyekyani Van Dijk kizibu kikuba saabu obeera katebe nga ozanya namba ya Van Dijk mpozi nga bagaerere kyama kalingi kapu kaya kataba akakopa akalema mani tebakigoba mwana akati n'amaliriza naye bwe naagenda eri nyinza okulivayivinga my career nenfunayo kaaba Nuupu abagenda okunsasira gigenda kitugenda kuba twakapa mu kalu nga Museveni awangudde abantu balinamu ku busungu either bagamba baababye nga bagamba ani abadde naffe olonga abatega ekivulu kiba kyayingidde dda mu gwokutaano ekivulu Palasa agenda tegeka ekivulu ekitegeeza wano yabaze nnyo agenda kufuna amaanyi g'abantu anoonya masannyalaze naye Bobi Wine ezo gemmanyi nze ebintu ebimu sikkanya na Bobi Wine kuba pulezidenti ebyokuba nti mugezi si mugezi nnyinza naye waliwo byenkakasa nti amagezi ge amanyi okupima omuntu amubaza obubazi Bobi Wine mu kupima tazannya akutunulako ati ayaniriza buli ajja agamba waliwo olugero lagamba magemu gasekera balamu bwe bityo naye kati Bobi Wine ayaniriza buli muntu ajja ne simayire ennene n'agikuwa oba ogidde ku kituufu oba ku kikyamu naye nga wangisebo ye ng'omuntu Bobi Wine aba amaze okukulaba okitegedde kaakati bw'amala okukola ebyo byonna ennyonta gy'alina yakulaba nga asitampinga ekigere ky'ewantu nga ye muzitaaliwo kuba sayidi eri nkuba ewaliyo Kingi Saha kati ye Kingi Maker wa Nuupu yalabye mulwadde n'agamba kangende ejjinja nkuba ekiraka kino ate BGI tebamanyi oba muyimbi oba muwagizi Abigail yafuuka muwagizi kuyimba kugaanyi wa BGI ajja ku stage n'ayimba ne balowooza agenda kumala ayimba bamugenomaliza nga amaze okukola ki okuyimba ne bamugasa ogenda kuyimba mumazze kakati oba obudde buba butono just byayimba abantu tebalina tegero abadde ayimba oba abadde anaatera nozoluti bamuwa butono kakati Palaso bw'aba ayimbidde mu mikisaawo yakoleddeyo ne Bobi Wine oluyimba ayinayo noluyimba yazze eno sebulitegesi waddala yazze nga mukambwe yazze yeetisse naye Palaso afuna mu kubanga ni walala babadde tebalina kibamwetaaza ng'ate muyimbi mulungi naye kati ekizibu olumu atuuka tanywerera ku bbala limu anti kati omugemu agenda kuleeterako baganda ate waliwo abagamba nti olukiiko lwatudde kati lwatula wiiki 2 emabegaawo Kamiliyoni n'agamba ngenda kukola olutole nkube nnina okuba akajjiko enyaali emunze Museveni tunainaako obuzibu yanzijanjaba Palaso genda eri kati ne bagenda Kamiliyoni ali mu NRM eno Palaso ali mu Nuupu kintu kyonna bakikutte njala mu bibiina bino nga ffe tuwamba era mu manifesito launch ya NRM Kamiliyoni bamuyimiriza bamukoze bubi batya abateesa event zino Kamiliyoni balina engeri gyebamukozi tebamanyi ndowooza legend gye babazanyirako
baali ekololo Kamiliyoni n'ayogera nti eri president n'amala bwe yateekamu wale ne bamugamba tuula wange n'asigalawo ng'ayimiridde ayagala kuyimba bali ne boogera bye boogera paka ebyaggwa nga tayimbi musajja wattu agenda okuyimba ng'ebintu byawedde dda bambi ekololo Museveni bwe yajja ku manifesto nkuguuni ng'ava mu campaign laale gye yakuba ekololo Kamiliyoni agenda okimanga nga Museveni yali nakasongola olwaliro mu manifesto launch Dombo akulira ebyamawulire tabaddewo okay. Kamiliyoni asukiddewo n'akwata omuzindaalo abadde agukwata ate pulezidenti n'agenda okuba kuyalambula kati n'asigalawo ng'akutte omuzindaalo bwe bakuba kibonga naawe ayimba ate abantu batumudde ku bintu birala paka lwabyesomye ate puroguramu nekyukirawo nnyo awo kati nendaba nga bambi abateekateeka ebintu bino bya NRM balina okumanya bw'oba oyise Bebekulu ku stage muwekitiibwa oba oyise Kamiliyoni ku stage muwekitiibwa muyitire mu budde ng'eyadda if it is performance ebire performance omuyita ate n'oteekawo ekirala agira bali eri bali oba kati batandise kiringanga mu kulya emmere wano bantu baba focused ku mmere eno ng'oteekamu obuyimba obubugiriza abali kino sina bwe kiba wabugiriza naye kino kikugamba nti kaakati jangu oyogereko eri abakungubazi ntaana ate kiki abantu tebatambula okugenda kuziika ng'eno nze bwenjogera ng'abantu bagenze dda batambula bagenze mufu gonooteese nonti ate kati tayimu eno yanurudiini ntege nti kwata kati abojja nga ate erifaaza agamba zomuvu paka mu ttaka baba banaawula ebyenjogera omulomo omukulu gwatazze kuziika kaakati ekyo mwekiri naye Bobi Wine ku magezi ge atunuulidde Palaso n'eriiso ejjogi Bobi Wine atunuulidde Palaso n'eriiso ejjogi amubuuza emyaka gino 5 nga tofulumangako ggwanga lwaki obadde tojja lwaki obadde tojja ku kitebe n'okiika olagadde laali zino eziriko abantu emitwalo 5 balabe bagambe ladies and gentlemen as we are waiting for our president Robert Kyagulanyi Ssentamu please welcome my Pius Mayanja Sa Palaso awali ayingirewo kubanga waliwo crowd ennene era n'ejjinja bwe kibadde kati Bobi Wine abuuza Palaso lwaki emyaka 5 gyonna batutambula naffe obadde wa nga te mu ggwanga obaddemu obadde ludda wa Palaso amugamba tolina musango webale kujja naye obadde ludda wa n'agamba nina mwaka buuzi obadde ludda wa lwaki lunaku luno lwonna gwatabadde mulwadde Palaso lwaki ozze kati oba laki Palaso azze ayina byayagala beyeebalira mu kibiina kino saawe kutapinga amasannyalaze ga kampeyini agamba eri bonna bagenzi bawambyeyo kampambe wano kuba ne bwensigala wakati kirina kyenyinda kukola ki kufuna Palaso abazizza akati k'amasannyalaze ga Kyagulanyi nga n'amatuufu bakuba no ge bayingiranamu bakabaka gano gaddala kyakoze ejjinja nti agirese efumbya niyagibba Bobi Wine ono omusajja alina amaanyi wano ate wamubala samukugamba naye zo kampeyini oziraba
ne bwataba Bobi Wine mwaka lwakalijja n'alibeera obutozi anaabeera nga yalina amasanyalaze g'opposition abantu ajja kubafuna gy'osonga abantu babaayo olw'ensonga pulezidenti w'eggwanga ye aba incumbent nga yonna abadde azingirayo ayambukakkirira mpozi ekireeta abantu ng'abawadde emmere n'emmere era tekyakola kuno pulezidenti aluddeko emyaka 4 wawaka bamumanyiira mugenyi takyali mugenyi tekyali kyamaanyi yo kikuŋŋaanye eddanga Museveni konvoyi ye yayitanga ku luguudo nti yonna n'essuuka ezibeerabe ku konvoyi nga tebalaba Museveni banezirabe ne balyoka bazinyumyako emmotoka naye essaawa eno basiba makubo okirabeyo kati olaba banamuseye badduka kati byafuuka kitundu ku ffenna yawo kaleero nga basibyewo muba mulyawo bwayise nga wasibe namuŋŋona nga wasibe busega nga wasibe ekyo si kyamwaka buli wiiki mulina okukifunako pulezidenti ayitawo mulundi gumu 3 mirundi ng'esatu mu wiiki ekyo bekiggwa pulezidenti abadde akola okulambula emyoga mu Uganda yonna PDM akikozi bwagenda bwakola ki bwadda mu mwezi kabadde munyonyo ng'akola ku manifesto launch mu Gwomusanvu yali munyonyo ku luguudo olwo ng'alugulawo Salama Road Munyonyi kati pulezidenti oluguudo aba yalugulawo abaamulaba bw'akomawo era asigalayo tewali kipya tewali kipya kuba ye abadde mu byabufuzi ate abaddewo abamu kati ekirala lwaki pulezidenti Museveni takuna nnyo bantu bewandira byawamu nti embeera gye balimu gwalimu bye balimu gwozo bibagambera bibatambula nabyo kale ate bawa nnyo amatu omwo omupya bawulire agenda tukolera ki olinayo ekipya tulabeko era Bobi Wine abadde Jinja n'abagamba amalwaliro ngenda gafula priority emisolo gye tugenda okukuŋŋaanya ebitundu 15 bya bulamu ngenda kukwata abasawo abaliwo mbatayimuzinga n'emirundi 16 kubanga abalwadde bangi abasawo batono owulidde Bobi Wine bwatugambye kati wangi okay proceed yongerayo Bobi baba amaze okugamba byonna byonna omuntu w'ebusoga ayagala biwulira ayagala kubuuza gw'omusolo gw'ogamba ogenda kugujjawa ate awo tayogeddeewo mu bantu anti nonaagubajjamu oleese enteekateeka ki egenda okutuwa omusolo gw'ogenda okujja ebitundu 16 anti kati omusolo tuguwa naye tegukula bye gulina kukola ababbi balinga babbi bali mu gavumenti bagamba Museveni ajja kugamba nti wayise ku luguudo lwa kolansi ogenda bamuyisizza mu kyalo baddewo nnyo si wonna naye emyaka 4 ekitundu gyazayitawo wonna wonna ng'enguudo mpyaka emyaka 4 era enguudo na wano wennyini kugamba ye kyagamba nti ow'emyaka 4 n'ow'ekkumi era ajja kukola oluguudo teyajja kukola lwa nnyonyi bino bye yakoze yalina bikola dda olaba na wano erubaga oluguudo bakalukola asuubiza bannayuganda teri kuddamu buli luguudo lwolaba nga lukole ne kolansi terigenda kuddamu kufa teri luguudo lwogenda kuddamu kulaba nga lwa kolansi lulimu ganya lulina okulabirirwa paka lulina okubeera maintained agambe Tamaka Road must be maintained all the time guarantee agitadde ku ki agambye guarantee evudde kuba Ministry of Works bulijjo ekola bad planning
Why now? Era nawe ekyokulako President Museveni nti otunuulira oluguudo lwa Mubende Mityana, Mubende Fort Portal, because of Ministry of Works ne UNRA bebaviiriddeko oluguudo lwekuba nga terunnagwa n'enguudo endala bazipulaningira birala ate ebituufu nga biki birala ne bagamba this time around. So kati ono abadde nnyo ku nguudo. Museveni abadde ku bintu bingi. Ayogedde ku mirembe n'agamba Angola bw'ayogedde. Peace is the first and security as number one again. Nobody can bring war here. You bring war, we destroy you. N'aleeta olutalo lwonna bajja kumusaanyawo busaanyi. You bring war to Uganda, we destroy you. That is Museveni. N'agamba we have development as our number 2 to develop the social infrastructure ng'amasomero n'amalwaliro. Health centers z'olabako. Okugenda ku economical social infrastructure. Omuli amakolero, omuli enguudo, masannyalaze n'ebirala. N'agamba alina bwino ebikoleddwa n'aleeta amakulu ku mmere. Amasannyalaze agamba bw'ogamba nti n'amasannyalaze gatambudde naye tegabaako, muleete mumukubirewa. Olaba tumala wano erubaga nnaku 6 nga tetulina amasannyalaze. Basusse okuva guno okuva ogutongole guno we gwajja guno ogutongole semago biki n'omala ennaku 6 babagobe. Gabangako kati bano aba Uganda Electricity Distribution Company baliko obuzibu. Babbi agobe bagobe bagende aja agasajja gano ag'ekibi simanya biki. Nkugambye nafumbye omunaanasi gwange ne gudduga. Kyaduze ekitongole kino eky'amasannyalaze ogutongole ogwo bagende bakole gundi zino ennyonyi ezitabuuka. Naye omutindo gwabwe gwa kiboggwe. Motoka ye Uganda eyo naye nga yadda siri bubi. Njaggula njagula shares. Ekyo bakitwogeddeko awo. Kakati awo muganda wange awo gw'ono ŋŋamba nkutadde ayogeddeko kankute ontadde mukulembeze buli kaseera ebyo abyogera. Kasonga mbi ku ky'amasannyalaze tusisinkane Iddo nkya kumukutu kwa Megatron tukyatambula ddala bulungi nnyo. Tuli ne Sheikh Kassim Luzzi omulombi w'edduwa gutambula naye wano bulutambula lunaku olwaleero era ng'agamba nti nno akwata amalogo. Gwena alina amalogo agakutawaanya oli eyo amalogo agakutawaanya weekwate Sheikh Kassim Luzzi akwata amajini amasitaani nga gakozesa agakwata nabanga agasuula wala akwata kye bayita amajini ago agabatuga kikwata bwe kiti ekikutuga ebyo byonna abikwata. Agoba eddogo bw'aliko eddogo lyonna n'alijjawo akozesa ddowa Sheikh Kassim
Luzzi byokola tebitambula, bakusiraanya mwe nga babasiraanya Sheikh Kasim Luzzi waali ekintu kyonna gy'abeera nga akuyambira ddala mu kyo asoma dduwa takuloga tagamba kwata eddagala lino ogenda olisibe wano dduwa kitabo kya Allah ng'ensonga azikwasaganyiza ddala bulungi nnyo.